MATAYO essula 11 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo olwatuuka Yesu bwe yamaliriza okulagira abayigirizwa be 12 n'avaayo n'agenda okuyigiriza n'okubuulira mu bibuga byabwe. Naye Yokaana bwe yawulirira mu kkomera Kristo by'akola, n'atuma abayigirizwa be okumubuuza nti, "Gwe wuuyo ajja oba tulindirire mulala?" Yesu n'addamu nti, "Muddeeyo mutegeeze Yokaana bye muwulidde ne bye mulaba. Abazibi amaaso balaba, abalema batambula, abagenge balongoosebwa, abaggavu b'amatu bawulira, abafu bazuukizibwa, n'abanaku babuulirwa enjiri. Naye alina omukisa oyo yenna atalinneesittalako." Nabo bwe baagenda, Yesu n'atandika okwogera n'ebibiina ku Yokaana nti, "Kiki kye mwagenderera mu ddungu okutunuulira? Olumuli olunyeenyezebwa n'empewo? Naye kiki kye mwagenderera okulaba? Omuntu ayambadde ezinekaaneka? Laba, abambala ezinekaaneka baba mu nnyumba z'abakabaka. Naye kiki kye mwagenderera? Kulaba nnabbi? Weewaawo, mbagamba, era asingira ddala nnabbi. Oyo ye yawandiikibwako nti, 'Laba ntuma omubaka wange mu maaso go, alikukulembera alirongoosa ekkubo lyo.' Ddala mbagamba nti tevangamu abo abaazaalibwa abakazi omuntu asinga Yokaana omubatiza, naye omuto mu bwakabaka obw'omukulu amusinga ye. Okuva ku biro bya Yokaana omubatiza okutuusa leero obwakabaka obw'omukulu buwaguzibwa, n'abawaguza babunyaga lw'amaanyi. Kubanga bannabbi bonna n'amateeka baayogeranga ebya Katonda okutuusa ku Yokaana, ebifa ku bwakabaka. Era obanga mwagala okukkiriza, oyo ye Eriya agenda okujja. Alina amatu ag'okuwulira awulire. Naye emirembe gino n'agifaananya ki? Gifaanana n'abaana abato abaatuula mu butaala abaayita bannaabwe, nga babagamba nti, 'Twabafuuyira emirere, so nammwe temwazina. Twabakubira ebiwoobe, so temwakaaba.' Kubanga Yokaana yajjanga talya so nga tanywa, ne boogera nti aliko dayimooni. Omwana w'omuntu yajjanga anywa, ne boogera nti laba omuluvu oyo, era omutamiivu mukwano gw'abawooza, era gw'abalina ebibi. Era amagezi gaaweebwa obutuukirivu olw'ebikolwa byago." Awo Yesu n'atandika okubuulirira ebibuga mwe yakolera ebyamagero eby'amaanyi, kubanga tebyenenya, n'agamba nti, "Ziri kusanga ggwe Kolaziini, ziri kusanga ggwe Besusayida. Kubanga eby'amaanyi ebyakolebwa mu mmwe, singa byakolebwa mu Ttuulo ne Sidoni, singa byenenya dda, singa bali mu bibukutu ne muvu. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'omusango, Ttuulo ne Sidoni baliba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizibwa okusinga mmwe. Naye Kaperunawumu, oligulumizibwa okutuuka mu ggulu? Olikka emagombe, kubanga eby'amaanyi ebyakolebwa mu ggwe singa byakolebwa mu Sodomu, singa weekiri ne kaakano. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'omusango ensi y'e Sodomu eriba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizibwa okusinga ggwe." Mu kiseera ekyo Yesu n'addamu ng'agamba nti, "Nkwebaza Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga wakisa ebigambo bino ab'amagezi n'abakalabakalaba n'obibikkulira abaana abato. Weewaawo Kitange, kubanga bwe kityo bwe kyasiimibwa mu maaso go. Ebintu byonna byankwasibwa Kitange. So tewali muntu amanyi omwana wabula kitaawe, so tewali muntu amanyi kitaawe wabula omwana, na buli muntu omwana gw'ayagala okumumubikkulira. Mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange nnaabawummuza. Mwetikke ekikoligo kyange, muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima, nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Kubanga ekikoligo kyange si kizibu, n'omugugu gwange mwangu."